kitalo ddala. Maama wa Millionaire's Girlfriend afudde ku makya g'olunaku olwaleero. Mpulira emmeeme ennuma, ennumira omwagalwa wange omwoyo, kyenvudde kubira kasimu munnange tunyumye mu ntereere. Mpulira emmeeme ennuma, ennumira omwagalwa wange omwoyo, kyenvudde kubira kasimu munnange tunyumye mu ntereere. Tewanabeera nga wayita n'omwezi oluvannyuma lwa Edwin Paul okubeera nga aproposingira girlfriend we Millionaire's Girlfriend, neera maama wa Millionaire's Girlfriend yaliko bulungi nnyo kweyo proposal ne beekubisa n'ebifaananyi. Amawulire nsoose gawulira ku Edwin Paul engeri gy'ali nti oyo boosi wange Edwin Paul, neera ne mu kubeera nga nkola story eno sobole okudduka wa Edwin Paul tulabe program nga weneebeera, osobola okubeera nga tugenda oziikira ku Millionaire's Girlfriend ate nga girlfriend wa boosi wange Edwin Paul. Amawulire ga nnaku nnyo, ndabyeko awo ne Ariana Ssebunya avuddeyo naye okubeera nga akungubagira wamu ne Millionaire's Girlfriend, ye nga gamba tewaliwo mbeera, abantu tebategeezaako okuteekawo embeera, naye ye ng'omuntu talinaawo mbeera yonna na mwana muwala oyo, naye avuddeyo n'asobola okubeera nga akungubaga. Kankuteekeko n'akatambi ka eyali birthday wa maama wa Millionaire's Girlfriend, era awo tu Millionaire's Girlfriend n'asobola okubeera nga surprisinga maama we. Obutambi obwo kambukuteereko, naye nga sinnabeera nga mbukuteerako, kankusaba osubscribinge wano ku SMX Media, tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Still wano ku SMX Media kujjukiza bannaffe aba Legit Shots, omuyimbi yenna nga oyagala okukolera music video, oyagala okukolera visualizer, oyagala okukolera audio omulungi, oba b'amasomero balina special offer gye muli mmwe ab'amasomero oyagala okukolera music video oba audio, ate n'abantu n'omukolo gwa kwanjula mbaga graduation, ebyo bintu bibeera binafu nnyo, buntu butono nnyo ku muntu akola music video. Tukubireko ku enamba y'essimu wansi awo, ebisigadde obitulekere. You guys, enjoy about the birthday ya mami wange. I didn't do anything for her. Naye abadde alina sente ze yansaba ng'agamba design na sente ze njagala. So nagambye jo sina kyengenda mukolera muwe sente. So this is everything. Like n'akazuuku kali eri mu kiyungu ye. Like yansaba sente, yansaba miliyoni 3.5. So tugende tumusurprising ifena. I want to see her reaction. Nabadde namugulidde just cake yokka naye nga tetuna nagisala nga mulaga sirina yadde ekikumi ndi mwavu nina ebizibu byange. So let's go and surprise her. Kituyagala ku mazaalibwa saakuwadi kitalo ddala. Mbombi y'okusaaga yadde omuntu kale mwe muteekawo n'ekibeera, ffe tulina mbeera gye tulina wakati awo, muvemu ebyekisiru mulina bwe yafiiriddwa mami we. Nenga bambi kitalo ddala bambi. Omukama amugumye oyo omwana. Nemwe, do you know what it means okufiirwako maabo?
byonna ebyaliwo byaliwo naye endagenda nziike oba munkubirayo mumanyi bafanzi mwe mugana ne mwesiriwaza mujjewo ebibeera ebyo ebyekisiru mwana